Many of you know who Rwabogo is. Okay? Rwabogo is finishing Ugandans. How so? Rwabogo is in the business of selling internal organs. And during this time of political opposition of NUP and this party, Rwabogo's business has boomed. Guess why? Because every time they've abducted NUP people who are not documented sometimes, even though they're documented, they have taken them, those who have been killed, their organs have been harvested and sold to places like China, Japan, and so on and so forth. Rwabogo is one of the main killers or reasons to kill Ugandans in Uganda. Nobody can tell you what Rwabogo does to earn money. Can you point to it? Do you know any job that people like Muhozi, who claims to have a fund today, and Rwabogo do to earn such huge monies, to own all the arcades, all the hotels I understand in tourist locations are his? These people sell internal organs. They have places. Rwabogo has a place in Kira. He has a lab and a theater in Kira. Theater, I mean a place where they do surgeries. In a complex in Bulindo, their apartments. He has large fridges that are solar powered, where he stores these organs that are harvested from people. The organs are eyes, lungs, hearts, bones, teeth, liver, placenta, pancreas, skin, bone marrow. All that is for his business. That last family is evil. The son is killing people, Muhozi. The son-in-law, Rwabogo, is harvesting organs and killing people in the process. Museveni is killing Ugandans on order. Janet Museveni is killing education. The wife, okay? The daughter, who is supposed Christian whatever, is preaching the wrong message to Ugandans. The whole family is part of a portion of destruction of Ugandans. Wake up, my people. I know you are. I shouldn't even say that anymore. So that... Yes, all right. Oli ku Yugi Updates TV kosinzido bango tuuliriza mbeera we tugenda okutandikira ku makya g'olwaleero. Bingi bye tuyitamu, amawulire mangi agafuluma, information nyingi efuluma, gwe gy'otandibadde kubeera ng'osubwa. So gye bujjako awula nga tukufeedinga information kumuna kumu, toweewuunya n'ogamba nti kikubanga ate buli kimu oteekeddwa okuba ng'okimanya, tosaanidde kuba ng'oyisibwako buli kimu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. We munankyukakyuka ali eyo, akaseerako k'oteekayo, omwoyo gw'oteekayo ng'owuliriza, tubikwebaliza ddala nnyo era tubissaamu ekitiibwa. Weebale n'omulimu gw'okola ogw'amaanyi okusharinga otambuza vidiyo n'esobola okuba ng'etuuka wala. Kaakati awo we tugenda otandikira olunaku olwaleero. Mbakulisizaayo nnyo mukuliko obwakedde, kansuubire nti bitambudde bulungi nnyo baganda bange bali eyo. Ebintu birungi si birungi naddala ku ludda olwa First Family. Kali adda kadda dda. Nabagamba nti ekkubo ly'amazima temusibwamu musanvu. Era ekituufu kimala ne kikola ki? Ne kyeraga. Kakati Shadrack bamuyita Odrak Rwabogo, ono nno ng'abeera cousin, son-in-law, abeera son-in-law w'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Kakati omukyalo oyo akatambi ke mbateereddeko ng'agezaako okuba ng'awanda obusagwa, ng'aclarifyinga, ng'atangaaza ku bannayuganda ng'abagamba muzuukuke mwebase. Mujja kuddaawo mugambe nti nno olwatta omwami twalulaba naye kiki kye mwakola. Abagambye nti nno eyo nga mukyamagaamaga, mukyalisitaka ku bintu ebirala ebitta bannayuganda, abatemu abatta bannayuganda ye First Family. Agambye nga mukyali ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi saako ne Janet. Ebyo biwero. Atottodde obuwonvu n'obugga engeri son-in-law
Odrak Lwaboogo engeri gy'atugumuddemu bannansi ba Uganda. Agambye nti kale bw'omanga mumpakanya nga muwaayiriza nti ono si y'ensonga lwaki bannayuganda bafa. Agambye nti ndagaayo bizinesi Lwaboogo gy'akola zaakeedi buli ki byonna byonna by'akoze, ndagaayo bizinesi gy'akola. Agambye ono bizinesi akola bizinesi emu mu Uganda, atunda organism, akola kye bayita human trafficking, era nga ne gavumenti ekimanyi. Era bannayuganda bonna bonna ababula ono y'omu ku nsonga lwaki babuzeewo. Agamba mu kaseera nga kano ng'ebyobufuzi binyiikiitidde, opposition egenda mu maaso n'okuba nga ekinyizibwa, ejeezebwa, ewambibwa. Abaana abawambibwa ab'ekibiina kya National Unity Platform bonna bonna be mubanja be mutalabako. Odrak Lwaboogo ye amanyi amayitire gaabwe. Agamba baddira abaana bano be bakutte nga bali mu byobufuzi naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform, ate kakutande nga tolina documentaries, tolina bikwogerako. Kale n'abamu abalina ebiboogerako era teyeesikaamu kubatwala. Agamba abatwala ne babuzibwawo, babasalamu organism, babasalamu bibumba, butaago, ensigo, skin, amaaso, amannyo. Agamba ono ayina project namba mukira eyo gye yasetinga fridges naye nga ziriko kye bayita automatic generators, ziri generated okukuuma organism zino gwe mulimu gwakola. Organism zino ng'azitambuza kuzitunda China, Japan, mu nsi eyo ez'ebunaayira. Agamba Uganda nga mukyatunuulidde obutemu obugenda mu maaso nga bannayuganda babatisa mmundu, waliwo obutemu obulya bannayuganda mu kimugunyu. Agamba omusajja ono amazeewo bannayuganda. Agamba Muhoozi amazeewo bannayuganda nga battisa emmundu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni atowa ode enkya n'eggulo bannayuganda okuttibwa, saabo ne mukyala we Janet Museveni. Bino ebigambo si byange, mubyewuliriddeko. Agamba eno First Family kizibu kya Uganda kyonna, kyekisaanyaawo Uganda. Kyokka ye omuwala agenda maaso n'okuspreadinga enjiri ey'obulimba. Kyokka eno mwami Yoweri Kaguta Museveni ye akola order ez'okutugumbula bannayuganda. Muhoozi ye abatta kyere, kati ate ono ye abasalamu bitundu bya munda by'atunda, atunda organism ye bizinensi ye. N'abagamba mba mumpakanya mundeetereyo bizinensi Lwaboogo gy'akola emulaga ssente obugagga bwe gy'abujje nti abujje mu bizinensi eno, mumba nga temunnawakana nnyo. Kabikkuse. Nabagamba ekkubo ly'amazima temusibwamu musanvu. Kati wano tuba byogeddeko bwogezi ne bagenda tandika okusima, bagenda penetrating okuyingira ddala mu ndeeri, bagireyo ddala ekinusu. Bannayuganda, bannansi, abantu balina wiino, gwe nga tonnawakana sooka obinoonyerezeeko, fe omulimu gwaffe gwa kuwa. Ogende mu maaso n'okuba ng'ozuula amazima. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Gwe yasubscribinze weebale nnyo, channel teyakusaze, okolerera ddala ekintu eky'amaanyi kubanga egenda kugasa paka ku lunaku olw'enkyukakyuka. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo, bino wabadde waabitegedde. Kaakati embeera yeeyo eri mu ggwanga erya Uganda. Kati ffeno gye tubadde eno nga tubanja abaana baffe, gundi talabikako, bamuwamba mu mwaka gundi wakayita emyaka 5, kati gye gino 10 tannalabikako. Munsonyi okabatema nti nno mwandimunoonya n'ababula, muyinza obutaddamu mulabako omuntu wammwe gwe munoonya. Kubanga amawulire agafulumye galaga nti nno batera kuwamba bano abali mu byobufuzi. Bano ne batwala nga ba political prisoners ne babuzibwawo, abatalina bye boogerako babatwala. Era kimaze okukakasibwa nti Lwaboogo ayina factory nnamba ekola surgery
eyo gye bagenda ne babajjamu ebibumba pancreas, gallbladder, pancreatics, obusomyo, amagumba, byonna ne bitundibwa ku katale k'e Bulaaya. Mawulire ga nnaku si birungi, bitiisa. Bino w'obiwulira oyinza olowooza nti tebiriiyo wadde okumanga biraba mu firimu, kakati biri wammwe ku butaka. Kati firimu ze bazannya ziri live wano ewaffe mu Uganda. Mu kimpowooze abasajja tebalina nsonyi. Njagala ojjukireko emabega, ngenda kujjukizaako emyaka nga 1.2 emabega, olutalo wakati wa Odrak Lwaboogo ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Naye ng'olutalo luno tujjukira lwali lwa kukayanira ntebe ya bukulembeze, nga Muhoozi kigambibwa nti waliwo enteekateeka z'omusikiza entebe y'obukulembeze. Kyokka nga Odrak Lwaboogo son-in-law naye entebe y'obukulembeze eno naye agyagala. Kati waaliwo vaawo mpitewo wakati wa Muhoozi Kainerugaba saako ne Odrak Lwaboogo. Ne bagenda mu maaso nga beefumita ebigambo ebitaaliko byangu n'akamu. Beesosonkola ebyama ng'ate balwanira ku social media, ebisinga mwabiraba. Ng'ono Lwaboogo alumiriza Muhoozi Kainerugaba nga bw'agenda mu maaso n'okuba ng'ajeeza bannansi, abawamba, abatta, abasiba. Muhoozi n'agamba, gwe ky'oba omanya nti ensi naawe ekutunuuliza amaaso olowooza nti no tebamanyi by'okola, basirise busirisi. Eyo statement mugijjukire. Muhoozi ng'agamba Lwaboogo, gwe wandisirise kuba tolowooza nti ensi tetumanyi by'okola, tusirise busirisi, ate mmwe muli just ba dependent eri kitange, bintu bingi bye mukola bye tusirikidde. Eyo statement twagiteekako nnyo ssira, naye kaakati evaayo mu kaseera kano. Era Lwaboogo yasirika, ebiseera bye teyaddamu kwogera. Yamanya nti omuntu ayinza okumwasanguza, ayinza okujjula ebitayidde n'ayasanguza ebyama. Ebyo ebiseera tubijjukire bulungi nnyo. Statement eyo yakolebwa, bannansi baagibuusa amaaso, era twebuuzanga Muhoozi biki by'ayinza okuggyayo ebitiisa Lwaboogo byakola bye tutamanyi. Tugambe nti nno bye bino. Njagala ompabule, njagala ojje mu comment section. Kuno tuwabuligana, twewa amagezi, kubanga eno eringa paaliyamenti yaffe ab'enkyukakyuka. Wano we tuteeseza ebirowoozo ebiyinza otuzimba. Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe baanyiiga ennyo nga gavumenti ebajeeza, baakwata mundu ne bagenda mu nsiko. Ffe tetulina mundu. Ekirabo kyokka Mukama kye yatuwadde bye bigambo, saako ne medias zisobola okutambuliramu. Ate nabagamba bo balina ne chance nti basobola okulaba ebikyamu ku social media ne beddako. Wali ebiseera tebiwaliwo social media, kitegeeza gavumenti gye baalumba tebaagiwa chance. Ffe tubawadde chance, bakyalina advantage nnyingi ey'okukyusa bino ebigenda mu maaso, neera kibalemye. Kitegeeza guno omulembe guli waasi nnyo, eno gavumenti eri waasi nnyo n'okusinga gavumenti gye bajja mu buyinza, gye bajjako mu buyinza. Nkikuddiramu, kitegeeza nti guno omulembe wa gavumenti eno eri waasi nnyo n'okusinga gavumenti eyaliko nga tebannajja mu buyinza basooke bawambe entebe y'obukulembeze. Era tujjukira bulungi nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga akawamba obukulembeze mu 86 yavaayo n'agamba am I the chief commander, nze komanda omujjuvu, obuyinza mbuwambye era siwawaabirwa. Awo omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo munnansi n'atandika okuyigibwa n'emmundu. Buli yali ku opposition, buli gwe yasuubiranga, buli gwe yateeberezanga nti ono ayinza omumuwakanya okumugya ku ntebe ye emuwoomera, n'agamba kino kye kisaanidde okukolebwa. Kati ffe tulina bigambo, so togaya sharinga video, likinga, commentinga. Kati oluvannyuma nga bino bivuddeyo, jjukira Lwaboogo naye yabadde omu ku beeyagaliza ku ntebe y'obukulembeze, nga naye ayagala gisikira. Naye kati bino ebivuddeyo bitandise obbaanika, ate kino kikyali kituuza, bingi bikyajja, ffe twewaayo bibaleetera
buli kimu tugenda bibaleetera. Naye nabagambye nti ebigambo ebyo si bya Channel era togeza n'obitusibako. Njagadde okusigira ebifaananyi ebyo abaana ab'ekibiina kya National Platform bazze bawambibwa ng'omukyalo oyo wayogedde naddala mu biseera eby'obululu ebya campaign. Tujjukira mobilization tours ezaaliyo, abaana bangi abaawambibwa kuva mu kalulu ka 2021 bangi baawambibwa tebalabika, baabuzibwawo. Kati nsonyiwa okukakutema nti bandibanga biwoowolo bye biri ku nsi nga baalutondamu dda obulamu, kubanga eno bizinensi ya human trafficking batagetinga abantu be bateebereza okuba nga bayina ekyo kye beetaaga. Jjukira organisms zino zikontana ne blood groups, zikontana n'omusaayi. Kati so bwe bakebera oba ke bakuteebereza nga gw'oli kika ky'omuntu gwe bandyetaaze, ensigo yo bagyetaaga, kujja kuba tojja dduwona, bajja kuyitira mu katego. Tujje twebuuza gavumenti yeesize ekyokuwamba ba political prisoners n'ebawamba ng'ekimanyi n'esirika n'emala n'ebeegaana. Enfunda nnyingi tujje tulaba wano, ebitongole byonna ebikuumaddembe security agencies ezivunaanyizibwa mu kuarestinga ekya poliisi, UPDF, CMI, SFC, JET, nga yawabaawo abantu bawambye oba abakulembeze mu kibiina kya National Platform nga babuziddwawo. Kitwala ebbanga singa muba temugyayo ddoboozi lyammwe okumuggyayo, era banoonya mu security agencies zonna mu custody zonna eza poliisi ne babeegana nti bantu tebaliiyo, ne mu facilities zaabwe zonna ne bagamba nti tebaliiyo. Ebyama bimala kubukuka ne bagamba twamaze ne tumulaba aliwo ati ne wati, kasita bamuyigga ennyo, kasita balaba nga bamulemeddeko bamubanja, kasita ateekebwa ku dimandi. Era mmwe bannankyukakyuka dimandinga ennyo baganda bammwe ne bannyinammwe abazze bawambibwa ku mitimbagano, mulezinga amaloboozi gaabwe gasobole okuwulirwa abantu abategere nti ono aliko owuwe era abanjibwa. Otherwise mwandiluuzinga abantu bammwe ne mutaddamu balabako wadde n'obbakubako emmunye. Ekyo kye njagadde omanye. Omulembe nga gavumenti eri mu kukyuka, bingi ebikolebwa, ate gavumenti bw'eba ekyuka ebiseera ebisinga Mukama kyasooka ogikola kwe kugiziba amaaso n'okugiziba amatu. Baba tebalina kibawulira, baba tebalina kibalaba. Kati bo baddembe okukola kyonna kye baagala okukola. Ze zino ensobi mistakes bagenda mu maaso n'okukola eziviirako revolution ne transformation okukyusibwa mu nsi. Bino bitambulirako. Ekyo saanidde okimanyi. So ebisinga tuba tubisuubira, naye ate kino ekya human trafficking ekyokukwata ba political prisoners okubajjamu organism ez'omunda, ekyo kyo kipya, tubadde tetukisuubira. Tubadde tumanyi baganda baffe bakuzibwawo oba oliawo nti just bakendeeze ku bbugumu ly'okubanja enkyukakyuka y'obuyinza mu ggwanga, naye bandibanga n'okudda tebagenda kudda. Ekyo saanidde okimanyi. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde okubanga otuwuliriza. Ky'oba olaba UPDF ekanduula nnyo eddoboozi, yakandudde nnyo eddoboozi, European Parliament we yavuddeyo n'ekiragiro nti balizinge all political prisoners, nabo ne basindika ekiwandiiko kyabwe. Sigamba nti nno babadde ekyo kyabadde kintu kinafu nnyo ku bantu abaagala osigala mu buyinza. Bandikeeka katuteekewo akabembekeeza katubate. Ndowooza lwaki tebaagala kubata nti bajja kutaako abasinga, abamu nga tebaliiwo nga baabuzibwawo oba nga battibwa dda baggyibwamu dda ebibumba. Ate babanje batandika obbabanja nti ate gundi nga tetumulaba. Kati eyo fiya eri mu gavumenti. Ako kategedde. So nga tonnawakana, sooka okirowoozeeko, gavumenti efiirwa ki okuta ba political prisoners abatalina mmundu, abatagenze mu nsiko nti bagenda kwekalakaasa bagijje ku buyinza. Golowooza nsonga ki? Bangi beetalina bye bajja oggibanja gagimyuke. You got a point? Kikkirize oba kigaane. Bino si bya buli omu, gwe atabitegedde ojja bitegeera oluvannyuma ng'omaze okukiralifayingibwa n'obujulizi obunaaba buleeteddwa gye bujjako mu maaso. Naye ffenna tugamba free
political prisoners. Mbagaliza olunaku olulungi, mbadde bawuliriza balungi, mweraba.